It is just a step to get there to a new Uganda. Chidamu, just step to get there to a new Uganda. Lwaki muna Uganda akugamba nti nzikiriziganya nono kyayogedde nakugambye ejjo save that photo for future use. Kino kye nabadde mbagamba. Tuzenga tusome ekintu kino kitufuula abenjawulo wano tetugaba notes nga teziri ku mulamwa. Kino kye tujje tusoma. Najja ne mbagamba nti akalulu kana abantu bano bagenda kayingiramu kubanga policies ze twaleeta zaabwe ate mu 7 ono policies zino nkadde one that tubadde ne fake opposition nga tekwata ku policies zino policies za Bungereza ne mbagamba akalulu akasoka bakakuwa mwaka gwa 1958 akalulu kano ke tugenda mu ke revolution ey'okubiri ka 1962 akatu leading to independence kubanga eno revolution ey'okubiri esoso okubeerawo mu Uganda. Revolution esooka ali yakugoba bazungu eyokubiri yakugoba Nakyemalia naye nga tuyita mu policies zitya ze zimweno system gye batuzimbira kati muna Uganda ndowooza okiraba wano njagala omuntu andeetera statement weti nga Bungereza egikoze singa EU singa European Union naye nga Bungereza kubanga nabagamba nti mu stage 1 His Excellency Kyagulanyi yali agenda eri step gundi zino policies zino gye bazikolera azireete mu Uganda. Policies zino enkola yazo erieta muna Uganda oyinza okuba nga totegeera kintu kino naye nabagamba nina okutegeeza ekintu kino bakwetaaga kubikula mu twenkiyingizeemu nja kiyingizamu. Policies zino zikola zitya kiberanga oli taata wanaazimba amaka n'akulekera step mother naye nga bw'oli kati step mother ono waba akutulugunya n'otagenda kulopa wa taata tagenda kutegeera ti step mother ono akola ki akutulugunya ye taata asigala aweereza obuyambi nga bwa step mother ono naye nga takimanyi ti step mother wo obuyambi abukola ki abulya ekintu kino bwe kiri okitegeera ekintu ekyo kati g'olunaku lwokeera n'okubira kitaawe essimu n'omugamba taata step mother sente z'omuwa obuyambi tandabirira bwe bitino biti n'oproving nga byakola taata ajja n'ayingira mu nsonga zaaki z'abaana bano ze mulwana step mother ye Museveni ffe baana ba Uganda. The big brother His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yakubira kitaffe essimu ndowooza mukategedde policies bwe zikola kaakati nga we nabagamba nti Bungereza ino oyingira mu kalulu kano nga yakikola mu 1962. What is this? Nabagambye save this photo for future use nga sinalaba tweet eno. Ambassador Chazini owa Bungereza akugambye tumaze okusisinkana National Unity Platform netubulya vision yayo ya 2026 to prioritize ne priorities okulaba nti tufuna peaceful and stability amidst 2026 election. Just steps to election. Nabagamba ntya tugenda kulaba policies zino entuufu bannannyinizo kakati Museveni agondera kino bakugambye week ejja wakati tuli mu weekend bagenda kusisinkana ab'ebibiina ebirala kitegeeza ki terms and conditions apply mu Uganda nakugamba Museveni avaako mu 1962 aviirako si wano okitegeera bino bulijjo batuziba maaso bano bali ate Winnie Kiza wanzijonkedde naye nzija Winnie Kiza I'm coming for you okitegeera ekintu ekyo si 2025 eno mulabanga 2025 naye 1962 lwaki mu Uganda kugamba nti 1962 kubanga ekintu kino kyabeerawo mu 1962. Apollo Milton Obote yaliwo ku lwa UPC, Bendikito Kiwanuka ngaliwo ku lwa DP ne Sir Edward Mutesa owokubiri yaliwo ku lwa KY. Kino kyennyini bano kye bali mu kukola okitegeera ekintu kino naye era mu Uganda wano nabagamba nti mu bintu bino ebya past tulina ekintu kye tulina okutereezaamu okulaba nti tufuna policies entuufu n'okufuna Uganda eyo gye twagala tutya. Lukwago Elias PFF essaawa eno batusaba alliance ekintu kino kyaliwo Bungereza ezekiyingiddemu abantu bano nabagamba babala ebintu bino kubanga Museveni alina balobist okitegeera ekintu ekyo Museveni alina balobist kati essaawa eno Lukwago akiyingiddemu baagala mbu tukola alliance okitegeera ekintu ekyo naye nga Bungereza eno weekoze eki wejjidde ovuiki tuba tetufunamu njagala mujjukire alliance eyo yaviirako okufa kwa Mutesa owokubiri okitegeera ekintu ekyo so bannayuganda tubeeremu just kantu kangu nnyo okutegeera policies zino engeri gye zikola ki ze zikolamu kino ekintu kyali kirabwa n'omutwe engeri omusajja ono policies zagizanyiramu democracy na human rights nga gwe just olina kuzitegeera n'omanya ekiddako. Eno revolution nakugamba teyeetaagamu science eri straight kubanga eri straight etya nti gojja n'osoma policies zino n'omulaba nti agenze Bungereza omanya Bungereza eri ki tuba tugenda kwogera ku Royal Charter 1962 we mulaba nga agenze mu America tuwe tugenda kwogera ku charter ki 1962
1987 nga Museveni awo okitegere ekintu kino bino ebintu byangu nnyo just badenga batusiriwaza busiriwaza bano babesije nti balwanagana na Museveni kumbe batusiriwaza okitegera kyemugamba zino police zibali tebazimanyi kugambye Bungereza eyingidde mu kalulu kate kyali kulanga kulala ekayingiddemu era kugambye egenda kusinkana ebibiina byonna naye ng'eyogera statement eno egamba ki egamba kalulu aka 2026 jonna kibagambye okitegere ekintu kino ejjonna kibagambye omusajja ono Kyagulanyi nakugamba nze asobola okutunulira ekintu kyabala n'ekitegera kubanga nze Minister of Foreign Affairs kati gwe munansi mani n'okujja n'ekikunyinya weetegeka mutegeke gaali biki ebyaddirira nga tumaze tuuka kweno stage ya 1962 yatuuka bamali bakube bendi kito kiwanuka bakola nteekateeka ki Munnayuganda awo wetulaga nkiddamu awo wetulaga mutegeke gaali we are going to mobilize we are going to campaign tugenda kakasa nti akalulu kano tugenda kuba Museveni akalulu akanji tebakabba Museveni tasobola kubba kalulu kanji ate ku luno terms zekyuse mukitegeeza nti Simon Byabakama is going to play by the rules of democracy agenda zizanya okitegere ekintu ekyo agenda kuzizanya so muganda wange General Gaddafi hanging there General Akileo Commander hanging there General Smart hanging there mumanye nti tuli wamu fena nze nabagambe sikyaddamu kubanja Museveni nti free political prisoners no Museveni ono tuba tumulaga tumwegayira naye Munnayuganda it is upon us okulaba ntumaliriza this madness Museveni ono gutaddamu kuzanyira ku bantu baffe kuba president ebintu byonna byonna abikoze nabagambe eno revolution gye tulimu ye kyasinza obulumi kuba omuntu akuba naye ng'osobola omuddiza naawe naye n'omutunuulira butunuulizirwa ki we are playing by the rules of the game naye Museveni yakwatanga mundu n'agenda n'atta abantu n'abakuba wagira ekiraba era abaza batukoze eki najja ekiro n'abakuba amasasi ne yeesasuza naye ffe tuyinza kuzanyira ku rules za game Museveni has to respect these rules kuba nabagamba akalulu kano sikake ndowooza kati mutandise okuprovinga nti akalulu kano sika Museveni okitegera ekintu kino akalulu kano sika Museveni ekyo tebaddangamu kubasiriwaza kati ndowooza mukakasizza nti akalulu kano eno bagiyita infinite class teni nenebaza ne bannanga abadde banonyesa mwebale nnyo okumpa amaanyi nenebaza bakomuledi mwena babadde up to this date we have proven this right okitegera we have proven this right omanye eno ebadde turning point y'abatujjonkera nga bagamba ye musomesa temubitegera bannange nabagamba ekintu kye tusomesa tukimanyi nnyo so mwebale nnyo abayimiridde nange mwebale nnyo okunzikiririzaamu nga temunnalaba ku kakati mulabyeko wano wetulaga kyekyaddako nga tutuuse ku eno stage mu 1962 kyetugenda okukola ekyalidinga kaluka 1962 sa Edward Muteso wokubiri amale okufuuka afuuke president kati foreign policy wano kitegeeza zituuse ku climax yazo zigenda kukola ki zigenda kumyutinga wesimala okumyutinga tugenda kuddamu events z'oku ground nkiddamu events kati tugenda kuziddamu ez'oku ground wetuzimala then ate foreign policy zigenda kuddamu za activating zitya mu kalulu mwennyini senga Museveni ono azanyira mu kalulu Munnayuganda olina kukola ki ku activating human rights kubanga batulekera policies zino batulekera ebintu bibiri batulekera democracy nga tulina okwerondera then batulekera ne human rights kati olaba nga democracy takola according ku bo yensonga waki big brother yagenda n'abaleeta kati era bagenda kubeera waawo nga batunula bwe bati balaba ebintu bino senga Munnayuganda olaba nti democracy taliiwo ku luno be bannyini be bagenda okubeera nga baki be bagenda okubeera nga abajulizi nti mu butuufu Bannayuganda bebeekalakaasa byebiki byebyo byennyini ate kibakakatako okudda ku side yaffe so now Museveni has to play by the rules of the game okitegera ayina okuzanya according to the rules of democracy and human rights nabagamba zino policies his excellency Kyagulanyi yatinkuula siza Museveni ebyo nabyo nabadde nga atutiisa naye nga abadde abikosa kufuna sente kati era kyaliko kati essaawa eno awamba abaana baffe kubatiisa kati essaawa eno takyabateekako misango gya buyeekera abateekako aggravated robbery weewuze lwaki kino kijja bwe kiti sigenda kuddamu kubanja political prisoner naye ngenda kupika omuliro wano Munnayuganda mulage ekituufu ekiriwo Winikiza nzija wanzijonkedde njagala opuluvinga ekintu kye nayogedde nti nno kikyamu naye senga kikulema within 24 hours encha nzija akabinja kamwe ati tuli mu domestic policy Bungereza emaze okujja kyekyaliwo waliwo alliance ey'ekifere Apollo Milton Obote ne Sir Edward Muteso wokubiri alliance eno Lukwago ne banne gye baagala okutuleetera kati we nabigizeemu ne mbayiwamu olunyata Winikiza yanzijonkedde encha nzija mu edda mwali bweriti kakati Winikiza eyaliko leader of opposition oli ku shama his excellency Kyagulanyi we bali kujja I was once a taxi driver nali nvuga taxi ng'omukazi ono leader of opposition naye kati ajjonkera shama n'atwala n'obudde n'ajja akebere ku account yange alabe following gye nnina n'agitwala eri byakozesanga defense Winikiza gwe gw'oliko tomutegeera kati nzije enkya njagala twambalagane ogenda kukola ki
prove me wrong. Ebyo byokwata no jawano video zange nozitwala ku X. Njagala oproving abantu wrong bagambe nti ono mwana byayogera bya kiyayi. Wemanga nagambe nti wini bya nyima ali mu kusaba sente za USAID. Let us speech. Encha tugenda kwambalagana. Akakabinja kamwe ekyo kyalance ekyekisiru temugenda kituteekamu. Respect.